Inside Out. Kale nkwaniza ku mukutu gwaffe ogwa SML News UG, the SML TV oliotya nno munnaffe nagyosinzira enkyaleero olunaku terutubeeredde lulungi ddala. Tukeeredde mawulire ag'ennaku ag'okufa kwa mukwano gwaffe Mr. Update omubaka wa Parliament wa Kawempe North Muhammad Segirinnya. Kitalo nnyo twagala okubasaasira mwenna atukozeemu emirimu mirungi. Musajja yagugumula ekyalo ne munnange jjajjange azaala mmange bamuyitanga Dulusira Wampi wazaayirwa. Awatono ddala awo watuggyeko Mr. Update. Kale nkwaniriza bye tugenda okuba nga twogerako leero basaasidde nnyo mwenna bannanga aba famire bannaffe aba National Unity Platform n'abalala mwenna. Nze Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out. Kale njagala kuwaniza President w'ekisinde ekya Eastern Revolutionary Platform Sebo nkwaniza mu mwaka omupya. Kwenda kutambulira bulungi. Nkulabye nga gwenga omuntu first of all you have greatly improved your looks onyirira skin ya president zakuliraanye akawoowo nkawulira ka perfume ka spray pulira nga spray omulagirize okuviira ddala ebweru. Motoka mojjidde wali obadde okwatanga ka boda boda n'ogyontukako n'obuweereza kati ndaba motoka ennene myufu epaakinze. Kitegeeza omwaka ogwetegekedde kika ky'emmotoka mbadde saagadde kutuuka eyo. Motoka sebo motoka mpya erina gyesinga obunene naye nga wiishi yubijje sebo motoka mpya ate nga ndabira ddala nti motoka nnungi ddala. Kirabika either weesizeemu oba oli waba kusiizeemu embeera okutereera kwaniza mwaka omujja. Mwaka ogujja nange njagala kutwala mukisa guno kugwagaliza abalabi baffe aba puroguramu eno zezimu ku puroguramu zezibadde ez'amaanyi mu mwaka 2024. Ndi wa mukisa okumawo nga nkyali mulamu kubanga bannaffe bangi tebasomoka 2024 ate bannaffe era bangi tetutandise nabo 2025 era wano wentwalira omukisa okusaasira famire ya muganda wange Segirinnya Muhammad gwemanyi obulungi. Saasira famire ye naddala maama we nensaasira political fraternity yonna kubanga olugendo lwe lubadde si lwa kibiina kimu. Alina gy'ayitidde okutuuka wabadde akoze eki wabadde ali. So yonna gy'ayitidde ensaasirayo nensaasira ne muganda wange Mubaraka Munyagwa kuba y'omu kuba ine tafaali ku Segirinnya wadde nga nange ndirinako era njadde kunnyonnyola naye nga Munyagwa ye musaasiramu ak'ensuso. Samungu amuwe ekimuli eky'emirembe amutaase ebyamusobako addire ebirungi bye yakola ku duniya kuno amugaziizeemu kabuli era abantu bagambe ssebo nti nzijjidde mu wiishi gye bamanyi obulungi abantu bamanyi muluka gye nvuga. Ekyokuba nga nyambadde essaati njeru ne taayi emyufu ne suuti eno enzirugavu yes guno mwaka gwakola byabufuzi byennyini. Tulina okwawula kwa fuutu soja n'abakulembeze mu mbeera zonna. Ate okimanyi bulungi ndi pulezidenti wa kisinde ate kigenda kikula munda omwo era nga omukuba n'amawulire tujja bayita tubanjulire ki ekiddako. Kale nkwaniriza katugende ku bulamu bwa Segirinnya. Lwaki? Kubanga politics wa Segirinnya n'obwo bifaanagana. Muzze musenguka mu bibiina bingi muzze mwetaba mu kwekalakaasa kungi muzze muyoolebwa ne mukwatibwa ne mudda eno muzze muba mu politics mu ngeri eringa eya siriyaasi ate eringa ey'akatemba mu by'obufuzi. Diri wotegeera Segirinnya? Segirinnya mutegeera 2006 nali edisi wa Haji Sebaggala nga tuli mu Youth Brigade. Kakati yatambuzanga ebigere n'ava Kawempe eyo nayingira ekibuga okutetenkanya kino nakiri so najjako ne mu byobufuzi. Mu kiseera ekyo mu kibuga ebyobufuzi byali bikyakkirizibwamu
kibuga wakati naddala ku kitebe kya DP ku State Square nga tukirizibwa okulirawo ebyobufuzi ebyokwekalakaasa poliisi nga tenakitwala nga kyabulabe nnyo okulirawo ebyobufuzi. So be bamu ku bavubuka abajjanga nze ng'eginali ADC nga mbeera namukulu kati ffe nga tutuula mu maaso waaliyo olukiiko era nga tuba adressinga ne Munyagwa naye yali kiseera ekyo yali akyali Lowakada. Kakati akalulu ka 2006 bwe kaggwa n'atandika okukuba amasimu ku zi rediyo emabegake ekiseera ekyo bali bamuyita Richard naye bwayingira mu kawempaawo mu Kyebandu n'afinding out nti community gyalimu y'abasiraamu, so n'awalirizibwa okutoola shahadu mu mbeera efaanagana bwetyo n'afuuka Muhammad. Olwava mu Richard ofuuka Muhammad. N'afuuka Muhammad. Kati 2016 2011 ye yali one of the leading phone callers ku zi radio. Naye nga azimba brand yemu eddoboozi ly'Ekyebandu era yali alanga bwemupi nga bwalanga naye tugenda omwasesinga nga byalanga alayika tabitegeera bulungi ng'ekifo kyayogerako kyamaanyi ku ye, tugenda omuteeka ku minzaani ya documents nga tazitowa naye nga ekiruubirira akirina. Mu kiseera ekyo abaana bangi abayingira ebyobufuzi baali tebaasoma nga tebaamaliriza enewo. Mulimu ba senior 4 drop out, mwalimu ffe ba senior 6 drop out, mwalimu n'abalala. Kakati yali mu kategori eyo ey'aba drop out. So n'abeera active nnyo mu media, tewaliwo social media nga okukola ku mawulire olina kwenyiga mu press conference okulabika ku TV. Olwo abakulu bayise press conference mwe batuuze eri emabega bwe gy'otateranga kukkiriza gwe ng'otera nnyo okwagala okuyimirira wano kumpi n'awali microphone. Nze nabeeranga namukulu kati ADC wa jjajja omulaba ayina amaanyi okusinga CDF oyaggula oluggi oyo kubanga yalina first hand information okuva ku commander in chief. Kati tuyinza tuulamu olwosegirinya abeera mu ebyo gw'oli muki? Is a phone caller, mukubi w'amasimu yenyiga mu press conference okulabikirawo oko bwe batyo gwe ngaawo oli kuki? I'm trying to compare. Kakati nze mu kiseera ekyo nali ku ranka ya brigadier general. Are we together? Yes. Are you sober? Mu youth brigade na brigadier general? Yali brigade number. No, a brigade does not translate into a brigadier general. These are two different things. This is a cooperation ze twakolanga. Ngomenya emigo gye twekuba wakati wa Ssemwogerere Ssebaana Ssebaggala. And you are giving me an impression that you have been rising in ranks, yes, which is not true. It is true. You simply imposed the title no yourself. No way. Brigadier General. I was a brigadier general by then because I was ADC to the commander in chief of our forces. Who then was? Hajina Santeki Ssebaggala. Okay. Ate jukira twasisinkananga nani ne jjajja nga ani amukolako obwa ADC Mbaddi Wilson Mbaddi nga naye brigadier. Why? So kagoli brigadier, yes. ADC was Ssebaggala. Mbaddi brigadier, ADC was jjajja. Yes. Oh, and you thought you were the same rank? Tekiriko wadde okubuuza because ffena twali mu nsonga za ggwanga. I like that. Simon. I like it. Abantu balekeranga bintu. I like your confidence. So Mbaddi becomes general today? Yes, I am a general. Ate nze ndwanyi n'entalo nnyingi okusinga ye. Okusinga Mbaddi. Kuba iwe yavaawo bamugyawo bamusindika ggulu. Kiwulidde. N'abeera commander 4th division. Bwe bakusindika e Kamuli. N'odumira e Buyende. Nze n'embeera mu trenches enzibu ennyo. Yava eggulu nga takubyeyo sasi n'erimu.
tulaba nti mbamusinga. Okay, kale. So Segirinya be baana abali mu kategori eyo mu ekyo ekiseera kati 2011 n'ayagala okwesimbawo ku baka bwa parliament naye ndoza academically yali tawera neba nebyamukanga kakati Latifu ndowooza akyazitowa. Yes. Kubanga ba players abaliwo mu kiseera ekyo baali ba heavyweight. Yes. N'atafuna space n'akola ki n'asigala naye n'asigala ng'ali consistent. Si waawetera ogenda ku bwa kansala ku KCC ye. Awo yayingira 2016. Tuli mu 2010. Yes. Kakati naye yali amaze okuyingira mu establishment ye FDC ya mukapcharinga. N'abanga y'omu ku ba propagandist ba Dr. Besigye kwegamba oyo Lubakyoya Makolo Kavuma yeyo kategori eyo tukuba ku radio era bakizimbirawo nnyo yenkole yaliwo. Kakati nitutambula awo kati nze nengenda mu byobufuzi by'ebusoga kubanga e Kampala nvaayo 2009 okuyingira mu byobufuzi byeyo ewazibwe nnyo ebusoga. In fact zokusobola nazo nti politics wajja kuba wa Kampala because walebeetanga nnyo bannabyavuzi mu Kampala. Si kulebeeta gamba wali akita wera netinyefunza ogende ne ku Sebaggala wa yesterday in 2001 nga kalulu kawedde nyingira UYD officially okiwulidde nga ninembera ne bamabika abo kati batufomingamu youth brigade olutalo lwali luzeewo wakati wa Sebaggala agenza okukima ebitabo nesemwogerera asigadde ku ground ne Dr. Sebaana kakati nga tulina okulemezaawo embeera ya Sebaggala akomewo nga Sebaggala akyali Sebaggala akomewo 2 between 2001 ne 2004 waliwo olutalo lw'ebyobufuzi awo olw'amaanyi kakati n'akomawo ne tugenda ne tumwaniriza entebe kati awo ne tudda mu DP tugiwandiisa nga tuvudde mu referendum ya multi-party dispensation. Olugendo luwanvu awo se waliwo emyaka nga 6 awo. Olutalo lwa Sebaggala okugenda okulumba UNEB okunona empapula lukusangawa? Awo nali nkyali mu kyalo olwo saalulimu. Walumanya? Saalulimu ate nalirwanye nga ndi mu lubuto. Sodoza bwe nkuyita mukulu wo is one of the reasons. Osingako ko. Se kusingako ko. Please man. Your diction nkusinga. Oyo nsingako sebo mukulu. Mu myaka of course ne remove ko. I studied language. I don't know what you studied at university. Okay. I studied public administration. So nkusing on singako intends to reduce. Okay. On singira ddala means you have surrendered and agreed into nkusinga. Okay. Naye siye toko sho lunaku. Okay. Between me and you. So muganda waffe oyo Segirinya n'akola ki n'ayingira mu establishment ye FDC n'akuba amasimu kati social media nejja bwejja I think etandika 2011 yali enywedde yali enywedde awo nga tuli nnyo ku Facebook Facebook awo nga gwokyali buyende temukimanyi Facebook nali kwendi obuzibu bwe nabeeranga nabwo nga sirina simu etegerekeka kukolerako Facebook ate naawe wenjogerako nga tetugikolera na ku simu Facebook zalinga za kompyuta nga balina ku office ku internet y'office fe tugikola futwabeeranga ne internet ku DP headquarters ayi DP gye bagobanga olwa rent nawe twale Asia muba mutya ne internet nga bagoba rent weya Conrad and Nwas G Steve Tanga ati gutobadde mu bina bya bufuzi bibadde mu Conrad network facilities Tanga nange yansomesako yantendeka yaje network facilities ku DP ngolo computer ezo ezitagwako net nga tubeera kuli olwo nga mukolako ki no checking ku message noyogerako n'abali mu America notambuza nogivaako dakika 2 n'omulala n'atuula. Okay. So kati 2016 Segirinya weyaggukira obulungi ng'awangudde obwa kansala obw'Ekyebando
n'atambula politically tiyava ku mulamwa kyenzijjukira obulungi. Yali mu unit eya activism, naye activism we nga ali calculative nnyo. Ekisooka yalinga tayagala kugenda mu operation nga taalabike. Yekituufu. Tayagala genda mu operation nga taalabike. Waliwo abanene abayitirivu ennyo. Kituufu. Amawulire ge banakootinga. Kituufu. Tayinza genda mu others. Kituufu ekyo nga tabeera mu operation ye. Ate tabeera mu operation mwe banamuyoola. Tayagala kusembayo kubanga film star fudde. I remember very well. So, you know the man. N'atambulirawo nga alina activities zakola naye nga ziri visible zinsightinga abantu abo mangu naye nga teziri tangible ng'olaba revolutionary. Mujjukira nga akakanyaza Nsababutuulo atutegeezezza, yali Nsababutuulo yatutegeeza nga bagenda okwerawo omusolo kuli ayina TV. Okitegedde? Sigenda kubanga n'omusolo gwowo osobola ogiraba. Kana ne kamobilizingira. Yes. Ne kazireta TV. Ne kaleta TV enga. Zizi bayita imagination. Police etuuka okakwata ne kagita. Bagenda okumala ogiyoolayoola nga Segirinnya taliiwo. So yajja kwegamba nze naye tubadde tweyitanga kaana kambaata. Because akaana k'embaata kebeereramu kokka. Era nalwana nnyo okumuyingiza Nuupu. Yali agaanye. Bwe tuvuba ekyaddondo immediately nentandika project Kyagulanyi effect mu kiseera 2017. Kati buli lwamukaaga nali mbeera naye ku radio eya Bukedde nga tusisinkanayo, naye ng'olaba awagira Kyagulanyi ku bwemupi wano we tubadde naye kuba president nga akyali ku dokita. Yali muntu wa Besigye. Ne mugamba Segirinnya ebintu nga biringa ebikyuka ku ground naga tekisoboka busobosi dokita nga atya n'okwogera ekigambo dokita nti si agenda okwesimbawo. Kisoboka kiti ekyo? Era mu bantu abagenda okulumwa ennyo obutaziika ku Segirinnya ye Dr. Besigye, kubanga Segirinnya oyo yali musajja w'ennyo, yamukiririzaamu nnyo. Yatuyombya na koffe ne tugamba naye Dr. Besigye ono ali selfish. Alisefa abasajja ab'ebitabo ebingi. Ab'obwongo obukola. Amulifaya n'agiwawo. Mu kifo ky'okumpa omukisa ngende mu mawanga gye baamuyitanga eyo ebweru okukiikirira ekibiina. Munnaye ng'asindika Segirinnya. Tugenda okola omusajja ngenda Amsterdam ali ku. Teyamusindikanga. Segirinnya naye yali yeekonekitinze mu ngeri ye nga bw'omanyi. Naye kati ye kyeyakolanga nga taking advantage. Kasita amanya nti omukulu amulina nga yakola ekintu kyonna n'akigatta ku mukulu. Ate ng'omukulu tajja kumwegaana kubanga yali aleeta results. Awo yabakola ki? Awo yabalinyira ku bugere. So bw'atyo bwakola ki? One time twali ku radio awo nga Kyagulanyi yakamala emyezi ng'ebiri mu parliament. Segirinnya n'agamba waategedde nti ye kitayika byogera bituufu bigirwa. Akasajja kandi kaluba. Osobola oteekateeka meeting tuwayeemu konzesebwa ekyo kyangu nnyo. Nezijjawo radio call. Radio call. Ati kakati communication. Okay, radio call kanzikiriza Yes. Connectinga ani. Ne connecting omukulu. Kyagulanyi Center. Era within 2 days try to sisinkanye nga muletedde ani? Segirinnya. Muletedde Segirinnya. Ne tuwayamu awo n'agamba mukama wange nze ntume emirimu ndipoti nze ku duty ono bigirwa muganda wange amanyi nnyo sigenda kujeemera wadde okulyamu olugu tugende tukube emundu twanywa cyayi waffe bulungi nnyo. Kati ate nekyesanga nti Kyagulanyi yali akkiririza nnyo mu bantu abava mu informal sector abatali highly educated, abava mu ghetto, abeerandiza bokka self made, nga abaagala nnyo abo. Kakati naamu adoptinga netutandika okutambula. Kati Segirinnya yali azimbye Facebook account ye nga y'amaanyi era nga mu Nuupu yeddirire ya Kyagulanyi oba mu People Power
okubeera n'amaanyi ng'alina emitwalo aga ana egy'abagoberezi ku Facebook. Kati ate mu kiseera ekyo nga Kyagulanyi alina emitwalo 80 egy'abagoberezi. Kakati nga wankizo nnyo ajja n'akola live abantu nabeerako 50,000 abaviewinga nga wankizo nnyo yaddirira Kyagulanyi mu following. Kati naabanga system yagituulamu by because of that capacity gyali akoze eki gyali azimbye. Kakati tuyingira mu politics wa 2021 kufuna flag awo yazanya amapeesa ge gonna n'agamalayo n'akwata flag. Mu flag sijja kulimba na participating ekinene nnyo kubanga nze nali njagaladde ku bwakansala. Netunyooma nnyo Nuupu okuleka Sulaiman Kidandala. Musajja alabika nga muyivu abaddeko ne deputy mayor. Yali pressure ne muleeta ekiweesa Ssegirinya flag. Omanyi Kyagulanyi atya nnyo pressure ya media, eya social media. Really? Kakati Ssegirinya kyeyakola kuba yali atambudde mu diaspora awo ng'alinawo network y'amaanyi. Kati omuliro yagukumanga kuva eri ne gujja wano ku ground. Kati ate jjukira nga n'amaanyi ga People Power Nuupu in terms of finances and whatever gali wali. Kati ng'omukulu atya okukontana ne diaspora network ku lwa ticket yeji n'emu n'agisarendalinga n'agimuwa. Asigaze diaspora era yagisigaza yawangula. Actually mu Kampala bangamba ye yasinga okufuna obululu obungi. Ssegirinya oyo mu Kampala. So kandi ekyayi yali y'amaanyi kuba yali ye brandinze akoze demonstration zonna ku standard politics we Kampala nga yeeyo kubanga politics we Kampala wa media wa comedy na drama zezo factor mmeka 3 ezikola candidate we Kampala. So sikuziika biri bye tubonaaboneramu eri mu kyalo. Sikubeerawo mbugwe oyabye ennyimbe tebiriyo wano. Drama, comedy, media oba okamazi kasoba nga obirina bulungi nnyo ebyo. So Ssegirinya n'afuuka omubaka wa parliament ffe ne tusigala era namukubira nemuyozaayoza nemugamba muganda wange nze nsigadde naye genda. N'agamba nzijukira ekigambo kye yangamba Ssegirinya nti Bigirwa nkusooseyo mu parliament naye kinnumye nnyo kubanga sigenda zanya bintu byange bulungi nnyo nga toli wano. Tubaye tugenda kunyumirwa nga tuli wano ffenna. Actually abantu abanumirwako nga nze siyiseemu Ssegirinya, Wakayima, Ssekabira Dennis wakatikamu eyo niyo omulala. Waliwo mwana omulala eyankubira essimu ku babaka naga ze nyingidde naye kinnumye nnyo okubanga toze kuba ebintu byonna gw'obadde obitambuza okiwulidde. So nayingira parliament. Ssegirinya ne mugamba genda okiikirira abantu naye kati kyoba omanya nti kati mufuuse bakama baffe. Politics yena gw'ozannya olina okumanya nti olina okutukima fe abatana bakugguka. Katonda teyamuwa chance eyo kwegazanyiza mu kifo ekyo. Era one time weyava ebweru nga bamaze okumujjanjaba yaŋŋamba Bigirwa olaba kati nkwegomba emirundi gyonna. Waneegomba nga nyingidde palamenti naye kati nkwegomba emirundi gyonna. Oba oliawo singa nasigala ku bwakansala kubanga sifunye emirembe mu kafo kano ak'obwemupi wadde olunaku n'olumu. Natandikira mu ntalo, yagulira za ambulance yali mu ntalo, aba akyali mu za ambulance omuzinga ne gumukuba. Omuzinga egumukuba ogw'e Masaka ate omuzinga gw'obulwadde nagwo ne gumukuba. Kati teyafuna ku mirembe wadde olunaku n'olumu. So naŋŋamba kakati embeera gye ndimu ndinga omusibe omugagga n'omwavuyavu ali wabweru.
omusibe ng'ali mu mitayimbwa baasi emuyisaawo omwavu yavu aba musinga emirembe. True. Yes, so eyo ye description gye yakola okugeraageranya embeera gye twalimu fembi. Ne muganda wange ojja kuwona, sooka olindeko okuggwamu essuubi, ojja kuwona, tuddemu tukole ki, tutambuze. Ekimbe ne kiddamu ne kimukuba wansi. Bwe kimukuba wansi ne tugendayo ensambi eyo nga tafaananika, ng'olaba ayiise, nga kayumba kayiise amaaso nga mubutuufu olaba mulwadde. Kati bwe yandabako n'akaaba amaziga, nange ne ngakaaba. N'aŋŋamba Bigirwa kozze nti ye ŋŋenda kuwona. Segirinya ogenda kuwona nti ye. Ne mugamba kale ogenda kuwona. Kubanga ffe obwana bw'embaata tumanyi gye tuvudde. N'addamu ku maanyi, era walaba nga alina energy ekoze eki? Ekomyewo. Mbadde sitiranye okufuna mukisa gumulambula olw'embeera gy'abaddemu nga abantu tebamusemberera nnyo, naye kinnumye nnyo kubanga nakizuula luvannyuma nti nze omu ku babadde bamwongeramu amaanyi. Era bwe nafuna ebizibu ne NUP yali abirabira ku TV kuba yali mu kkomera. Luli we baaliyo ne Alani n'aŋŋamba, bwe yavaayo n'aŋŋamba kyesikkiriza kugamba nti Bigirwa tali munuupu, ekyo mwakituuseeko mutya? Mwewuunaganyamu ababiri akubuuza. Tekisoboka, olutalo lugenda kufa, wentererera bwe nti ngenda kutereeza eyo ensonga, nze nje giyingiramu waakiri. Newankubadde nga onsinga influencer wali, kuba gwe wakola ki? Gwe wantwala ew'omusajja. Naye eyo ensonga ngenda kugiyingiramu, siyinza kukkiriza kubeera wano nga tetukulina. Biki by'olowooza nti muyinza okuba nga mbadde mu bifaanaganya ne Segirinya nga 2-3? Obumalirivu. Determination kikulu nnyo. Abadde determined kubanga omuntu alengera 99 ng'eri awo. N'asula ki TV? N'agaana okuva waali. Batono nnyo. Nnyo ddala. Era abantu bakulaba ku TV ne bagana naye abantu temulina mulalu kiki? Poliisi n'ejja n'olemerawo. Ekyo kyo determination tubale tukikola ki? Tukifaanaganya. And then passion ya struggle. Kwagala kimu. Ekyo tubale tukifaanaganya. Abadde akyali mu struggle nga waliwo olugambo nti yalya. Omanyi struggle erimu humps nyingi. Erimu humps, erimu obusozi no. Kati omuntu yenna ayingidde parliament. Mu bumpimpi aba alidde. And NRM. Mu bumpimpi aba akoze eki? Lwakuba aba alidde officially. Legitimately kankozesa ekigambo ekyo. Naye ng'aba akoze eki? Aba alidde. Kakati nze omubaka wa parliament mubanja bitono. Yes. Kubanga wali waba agenze ku center jjajja yafugawo. Jjajja yafuga ku parliament. Point kyo mbadde temukaanyiza na Segirinya. Point yotubadde tetukaanyiza ne Segirinya. I think waliwo politics owe kati olaba ye engeri gye namuleetamu n'afuuka owa people power, ate n'abeera owa people power ennyo kugamba kati ate eri mu FDC yakyuka mulundi gumu bw'ati nga walinga watabaddewo nsonga yonna nti ng'alinga atalina nnyumba mwakoze eki
mwavudde. You jumped from one extreme to another. Yes. Kakati ate ekyo sikisobola nze. Ekyo kyo nali sikisobola. Nga nsooka kukola ki? Bwe tuba tunywa obukyayi eyo mukalira ddala amaaso ne mwogera nti mumanyi abatemwani yasse Ssegirinya. Ssegirinya endwala gyalwaddemu ekisooka Katonda yeyamuse. That is the bottom line. Katonda yakoze ki? Kyagala oyogera amazima by'oyogera n'ebweru. Kuba mutuuka eyo mumanya musajja amanyi yali esente z'abasajja n'atakola mission abasajja bwe bwamuse. Yagende mukomere ekitalya ne bumukuba empiso obusajja bwe bwamuse. Kyenjagala osse ku muzindaalo. Ani yasse Ssegirinya? No, Ssegirinya Katonda waba akola emirimu gye tajja direct. Katonda ayita mu bantu. Era sebo bwana Simon naawe lw'oligenda walibeerawo alikikola. Naye ekitiibwa kyonna kyonna n'obuyinza busigala eri ani? Oyo ali mu ggulu ali waggulu eyo. Naye nga bantu be bakikola. Kati Ssegirinya nze nga bwe nali mumanyi. Ekisooka agenda okuyingira palamenti nga tali bubi. Kusiga nti yali anoonya kyakulya. Emyaka 5 gyambuliramu ku KCC yali obuzibuzibu bu basics nga abumaze. Okitegedde? Kakati bwayingira palamenti era n'akola ki? Era n'ayongera okutereezaamu wano ne wali. Kati nali sirabawo bulwadde nnyo buyinza kumusinza maanyi n'alema okurikavaringa. Okuggyako obulwadde nga buli extraordinary. Kugamba obulwadde buno obubayita chemical and biological warfare. Era nze ndowooza yamukoze eki? Ye yamututte. Kubanga ku facilities z'abadde nazo kubanga bwe bulwadde bafuna obwa bulijjo bwe tumanyi yali badde yadde engulu. Ekifo ekyo kya Nuupu tukimanyi nti myezi 6 wajja kubaawo okulonda. Do you see Nuupu regaining that position? Nuupu ekyalina apahandi naye apahandi yaayo era yazzeemu ebituli bingi olw'ensonga ababadde bawoominga ng'omugenzi tanafa badde bayitirivu ng'abantu bagamba naye bannaye kale bamulinda afe. Naye ne mutandika n'okutunda fulaga ng'omwana akyali ku kitanda kutunda. Balina gwe bajjako emiliyoni 3 okusinziira ku intelligence yange mweyo embeera kumusuubizaawo. Kati bo babadde bamumonitaringa nga balaba tadda kakati batandika okuwoominga bali eyo balinga 15 bingi Kampala constituency Nuupu ejja giwangula. But imagine ejja kukkako wansi. Ani gwe tulaba Kidandala yanadda, Latifu Ssebaggala ayinza okudda. They are emerging candidates. Okusinziira ku interest ya appointing authority abo bombi boyogedde tebasobola kudda. Ekisooka Kidandala ali South Korea mu kkomera oyo taliimu. Latifu Ssebaggala ali Hajj ali is odd man out. Bamulabanga ayagala okutekinga advantage ku vibe yaabwe. Tebaagala nnyo kuddamu ku empoweringa muntu gwe basanga mu kisaawe. So they are likely to empower a new player anapeyinga 100% allegiance ku mukulu nga yamanyi nti yamusitudde. Who could that be? Do you have any names? I don't want to predict. I don't want to predict kuba candidates baabwe. Naye nga gye bali banalukola gye bali nalukola gyali asaatuuka naye nalukola siraba bwe basobola muwa fulaga. Is an intellectual wankandya enkandya odidi mu Lusoko. Si musajja mwangu. Tanyigirwa mu ttooke. Kati karakita ezo tezikola. Kikyonaamisinga ku Ssegirinya as we wind up? Propaganda. Propaganda. Kyetugenda kimisinga nnyo mu kisaayi ky'ebyobufuzi. Kikola? Ennyo propaganda component y'amaanyi. Kale bwetu bwe twagala okumaliriza emboozi yaffe ku Mr. Update Muhammad Ssegirinya.
saazanya byabufuzi bingi na Segirinya kubanga nalinga munnamawulire naye nga ffenna tuli ba FDC. Kale nga ne bw'aba alina kyanaayisa mu nze yakimpisangamu nga munnamawulire singa munnabyabufuzi. Yali musajja wa kisa, awa buli omu ekitiibwa, musajja omwetoowaze. Era ndowooza nti ebimu bifudde Segirinya kyala kutuuka waali bwe bwetoowaze. Segirinya ng'ategera mangu mukama we ate nga bw'amutegera mu total loyalty. Ne yeewaayo nga bwe ntera bagamba nti omuntu anaasobola ebyobufuzi alina okuwaayo omwoyo n'omubiri. Segirinya abadde bw'aba ekintu akiwa omubiri gwe n'akiwa n'omwoyo. Tujja kumusubwa nnyo Omukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. This is Inside Out.